الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi era nga majjuvu ga Allah. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, olunaku olwaleero al-yawm al-ahad, luba lunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Muharram, nga bubeera bwe buti buli Sande nga tuddamu ebibuuzo ebiba bubuuziddwa. Nabwe kityo Sheikh waffe atera okubeera nga yanukula ebibuuzo, balina programu y'okwanukula ebibuuzo. Olwaleero tasobodde kubeera naffe, naye nga waliwo ebibuuzo ebitono ennyo ebyabuuziddwa. Naam, okubiyisaayisaamuko ne twagala tubeere nga tubyanukula. Nja kusaba Allah, oba nsaba Allah atuwa okwanukula ebyo ebituufu. Allahumma amin. Pozi okutandikirawo ku kibuuzo ekyasookedde ddala nga eyalidde empanga yabadde Ibrahim, kibuuzo kyaweerezeddwa Jamila Ali. Ibrahim ng'abuuza ensonga ze, naye ng'ekibuuzo ky'okusinziira nga bwe nakitegedde kyabaddemu audio, kibaddemu ensonga za mirundi 3. Ensonga esooka ebadde ya kugatta swala, ey'okubiri okusala ku swala, n'ey'okusatu obuwanvu bw'olugendo obukkirizibwa okubeera nti osaliramu oba ogattiramu esswala. Kyeyayise mileage n'agamba nti awangaalira mu UK, naye abuuza abantu abavuga ng'omulimu gwabwe gwa kuvuga, bo balamulwa batya ku nsonga y'okugatta esswala, mwe yazingidde ebyo b'okukendeeza ku swala, oba buwanvu ki, mileage ki gye balina okubeera nga bagattiramu swala. Okwanukula wa billahi tawfiq, sookera ddala ngenda kubeera nga njogera ku kugatta esswala mu bufunze. Ensonga eno ngenda giyita mu bufunze, naye nga mu bugazi bwayo insha Allah tujja kuba tugiraba mu maaso awo mu musomo gwaffe ogw'esswala insha Allah. Okusookera ddala, obusiraamu bukkiriza omuntu okugatta esswala ng'abadde afunye emu ku nsonga ezigattisa esswala. Era ensonga abamanyi ze basinga okutunuulira nti zisinzirwako okugatta esswala ze zino wammanga, ng'esookera ddala obulwadde, ey'okubiri lwe lugendo oba safaari, ey'okusatu enkuba, ey'okuna akaseereezi, ey'okutaano kibuyaga, ey'omukaaga mpozi n'ekizibu ekiba kiguddewo nga tekikusobozesa kusaala buli swala mu kiseera kyayo. N'olw'ensonga eyo, barakallahu fiikum, tugenda kubeera nga twetegereza nga esswala y'omutambuze, okusinziira ku kibuuzo kye wabuuzizza, singa omuntu mpozi nga sinaba kugendako awo, tubadde tukyannyonnyola aljamu bayina swalataini oba okugatta esswala. Okugatta esswala kye ki? Ne tugamba nti okugatta esswala kitegeeza okusaala esswala ya dhuhuri ne asiri, nga sinagenda mu kutunuulira esswala y'omutambuze. Katusooke tunnyonnyole okugatta esswala kubanga tulabye ezimu ku nsonga. Katulabe okugatta esswala kye ki. Okugatta esswala kitegeeza okusaala esswala ya dhuhuri ne asiri n'ozisaala mu kiseera kye kimu. Ku swala ebbiri oba okugatta magaribi ne isha n'ozisaalira mu kiseera kye kimu ku bbiri, era teri okugatta kulala kutali okwo. Ekyo kiba kitegeeza nti teri kugatta asiri ku magaribi wadde isha ku subuhi. Subuhi ku dhuhuri, ekyo byo byonna tebikkirizibwa, oba okugatta eziwera 3 wadde zonna 5 omulundi ogumu. Bujulizi ki obutukkiriza oba obutukkiriza okugatta esswala? Bwe tunuulira hadithi an Ibn Abbas radiyallahu anhu qaal, Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba nti jamaa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bayna dhuhri wal asr wal maghrib wal isha'i bil madina min ghairi khawfi wala matari. Agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagatta esswala ya dhuhuri ne asiri
n'agatta ne swala ya magribi ne isha ng'ali Madiina ng'ensonga eyamugattisa terwali lutalo wadde enkuba. Min gairi khawfi wala matari, eyamugattisa terwali lutalo wadde enkuba. Wa fi riwayat min gairi khawfi wala safarin, n'agamba nti enjogera ya hadisi endala egamba nti terwali lutalo ate era terwali lugendo. Naam, eyo nno ojja gisanga mu Muslim namba 705. Naam. Ibn Abbas bwe yamala okwogera hadisi eyo, sahaba ayitibwa Sa'id yabuuza Ibn Abbas nti lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola bw'atyo? Amakulu lwaki yagatta esswala? Yaddamu nti arada alla yahruju ummatahu, arada alla yahruja ummatahu, yayagala butakaluubiriza bantu ba kibiina kye. N'olwekyo okusinziira ku hadisi eyo, singa omusiraamu afuna obuzibu obutamusobozesa kusaala buli swala ku ezo ze twogeddeko mu kiseera kyayo ekimanyiddwa, akkirizibwa okugigatta ku ndala. Kyova olabanga Allah agamba mu Qur'ani, bw'oba osomye mu suratul Hajj aya ya 78, agamba nti ma ja'ala alaykum fi ddiini min harji, ma ja'ala alaykum fi ddiini min harjin. Amakulu nti era Allah teyabateera mu ddiini kunyigibwa oba okukaluubirizibwa kwonna. Ndowooza ensonga eyo tugitegedde ku ky'okubeera nti tugatta esswala. Wa barakallahu fikum. Kaakati katunuulire ku kya mileage kye wabuuzizza, oba ku swala ezo singa omuntu atambula olugendo, tugeze safaari, tugambye nti obusiraamu bumukkiriza okusala ku swala ez'eraaka ennya n'asaala eraka bbiri, ng'esswala ezo ye dhuhuri, asiri ne isha. Ntegerekeka. Yo magribi tesalwako, so nga ne subuhi tegattibwako swala ndala wadde okusalwako. Mpozi okunnyonnyola obulungi esswala y'omutambuze, tujja kukozesa nkola ya kibuuzo nga okusinziira nga bwe wakibuuzizza. Kati buwanvu ki oba olugendo obusazisa ku swala? Katwogere bwe tutyo, ndowooza kye kibuuzo engeri gy'obadde oyagala okukireetamu. Oluvannyuma lw'okutegeera okugatta esswala n'okusala ku swala, katulabe kwatwogere ku buwanvu. Obuwanvu ki oba olugendo obusazisa ku swala? Okwanukula, ensonga eno abamanyi baagigaziwamu. Abamu bagamba nti lwe lugendo omuntu lwatambulira ennaku 3 n'ebiro byazo. Tegerekeka. Abamu bagamba nti lwe lugendo omuntu lwatambulira ennaku 3 n'ebiro byazo. Abamu ne bagamba nti olugendo lwe lutambulirwa ennaku 2 n'ebiro byazo. Ate n'abalala ne bagamba nti ziteekwa okuba nga ziwera kilometers 84, n'ebigambo ebirala bingi. Naye ng'ekigambo ekirabika okuba nga kye kituufu, Allah nga yasinga okumanya, kiri nti obuwanvu bw'olugendo olusazisa ku swala terwakomekwa nti obuwanvu bwalwo bwe buno, wabula obuwanvu bw'olugendo oluyitibwa nti lugendo oba safaari tubutwalira oba tubuzza ku bantu b'omu kitundu w'oba obadde. N'olwekyo obuwanvu bw'olugendo bo lwe bayita olugendo oba safaari, n'eddiini y'obusiraamu nabo lwe buyita olugendo oba safaari. Ekyo kiba kitegeeza nti omuntu bw'atambula olugendo olwo, obusiraamu bumukkiriza okusaala. Obusiraamu buba bumukkiriza okusala ku swala ez'eraaka ennya wamu n'okugatta n'agatta ng'abadde ayagadde. N'olw'ensonga eyo, barakallahu fiikum, ensonga eno yongera okugyetegereza ng'osoma mu silsilatu sahihi eri mu kitabo ekyo kiyitibwa kitya? Silsilatu ahadith as-sahiha. Ojja kuba osoma ku namba 163, ojja kuba okiraba, oba Zadul Mi'ad volume esooka 189.
ojja kuba osobola okubeera nga oyongera okwetegereza ekintu ekyo. Ndowooza bw'oba ofunyeeko w'otategedde osobola okwongera okubeera ng'obuuza. Wa barakallahu fiikum. Naye nga ekyo kyensobodde okubeera nga nkwanukula olwaleero. Tugenda kubeera nga tutunuulira ku kibuuzo ekyokubiri. Tugenda kutunuulira ku kibuuzo ekyokubiri kyavudde eri Abdurazak ng'abuuza agamba nti kiva ku ky'omuzadde okubeera n'abaana bangi naye ng'alina gw'asinga okwagala, lwaki bonna aba tabaagala era kyo oba era ekyo kiramulwa kitya? Naam, okwagala kuno Allah alina engeri gye yakutonda era Allah takuvunaanira kubeera nti olina gw'osinga okwagala, kubanga gw'omutima ky'ekintu ekirina kye tutasobola kubeera nga tukontrolinga. Kyova olaba nti n'oyo alina abakyala, katugeze abakyala 2, 3 oba 4, abaamu ne gw'asinga okwagala oba ne baasinga okwagala. N'olwekyo tavunaanwa kuba nti alina baasinga okwagala, wabula kyo kimanyikiddwa omutima tosobola gukaka kwagala kye gutayagala. Naye okwagala okwo tolina kubeera nti obalyazaamaanya mu bikolwa, n'obeera nti gw'osinga okwagala okiraga nti ono gw'osinga okwagala. Ekyo tekikkirizibwa, wabula olina okubeera nti muli tobalaga nga mu bikolwa tokiraga mu bikolwa wadde nga mu mutima kibeeramu. N'olwekyo ndowooza bw'obanga ky'obadde oyagala okumanya, omutima tosobola gukaka ku ekyo ky'otalinaako busobozi. N'olwekyo ekyo kyo weekiri kimanyikiddwa, era wabula okubeera nti okyolesa ate oba oba bufuuse bulyazaamaanyi, naddala nga bw'okibuuliza mu baana oba mu bakyala b'olina. Katugeeze ku bakyala b'olina, n'oba nti olina abakyala 2, 3, 4, naye n'obeera nga okyolesa nti ono gw'osinga okwagala, awo kiba tekikkirizibwa. Naam, ndowooza ekibuuzo ndowooza kitegeerekese. Katugende ku kiddako. Wonna abatotegedde mbasaba muyinza okwongera okubeera nga mubuuza. Ekyokusatu tulaba Yusuf Siraji eyabadde abuuza ng'agamba nti waliyo abatugamba nti okulonda kw'abakulembeze baffe wano okugeza nga pulezidenti, ba MP n'abalala, nti ebyokulonda ebyo byonna shiriki, naye teri hadithi yonna gye nalaba ng'ekwatagana n'embeera eno. Njagala kumanya oba kituufu nti okulonda kuli shiriki, kubanga sibitegeera nange. Jazakallahu khaira. Naam, amin. Naye ekyokulonda ffenna tukimanyi bulungi nti embeera mwe tuwangaalira tuteekeddwa okubeera n'abakulembeze. Kati mu kulonda abakulembeze abagenda okututwala tulina kubeera, mpozi ensonga enkulu, tulina kulonda na bwenkanya. Tulina kulonda na bwenkanya. Olina okulaba omuntu ng'omulonda ng'okakasa nti gw'olonda yagenda okubeera ng'akola ki, atuukiriza, ng'omulabamu amazima. Wabula ekyokuba nti nno okulonda omukulembeze ate kifuuse shiriki, ekyo kyo tekiriiyo. Ekyo tekiriiyo. Anaabagamba nti nno gyekiri ng'akakasa nti nno okulonda shiriki, sobola omugamba obujulizi n'abeera nga abutuwa naffe ne tubumanya. Naye nze okusinziira mu kumanya kwange tekiri mu bwashiriki bwonna, era nga tuteekeddwa okubeera mu nsi ng'erimu abakulembeze abatutwala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Naam, ekibuuzo ekirala kyabadde kya Sagamaani. Sagamaani abuuza agamba nti njagala okumanya amajini amasiraamu gye gali oba. Naam, otuuse ku nsonga y'amajini. Abaffe kati mbuuza, abaffe amajini nago mulimu agalina eddiini? Kubanga muganda waffe watuukidde okubuuza nti ayagala kumanya amajini amasiraamu gye gali oba gonna gabeera shaitani. N'olwekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Muganda waffe ekibuuzo ky'obuuzizza kino kirungi nnyo. Ky'olina okumanya kiri nti amajini nago galina enzikiriza mwe gakkiririza oba giyita eddiini. Mulimu amakatuliki, amalokole,
ama Seventh Day, ne mubaamu n'agakaafuwalira ddala agatali ku bya ddiini, ne mubaamu n'amasiraamu gennyini ddala n'ebisiraamu nga bye biyamba ku balogo mu kutawaanya abantu. Y'ensonga lwaki abasamize ebiseera ebisinga tebalya nnyama etasaliddwako musiraamu, kubanga amajini agamu geeyita masiraamu newankubadde nga tegabukolerako. Tusaba Allah atutaase embeera eyo. Era ku nsonga eyo ojja kukyesanga nga go kennyini geeyogerako mu Qur'ani nga gagamba bwe gati, gagamba nti wa anna minal muslimun wa minal qasituna faman aslama faulaika taharraw rashada, nti era mazima muffe mulimu abaasiramuka. Oluvannyuma lw'okuwuliriza Qur'ani ng'etusomerwa gagamba era mazima muffe mulimu abaasiramuka ne tubaamu n'abakafiiri amakulu abatali basiraamu, naye omuntu kati taasiramuka bw'ati abo baba bamaze okunoonya obuluŋŋamu. Olidde ya akhil karim, ebisingawo ku nsonga eno, ku nsonga z'amajini twabawa reference tubagamba osobola okunoonya ekitabo ekyokutangira omusiraamu eddogo n'endwadde z'amajini. Gwe wenna ali eyo ng'otawaanyizibwa amajini osobola okubeera nga weeyambisa ekitabo ekyo n'obeera ng'omanya ebisingawo ku mbeera ey'amajini insha Allah. Naye nga ky'olina okumanya nti kibuuzo kyo bwe kityo bwe kibadde, era bwe nsobodde okubeera nga nkyanukula teri kirala kyendaba kisingako awo. Ky'olina okumanya nti amajini go gennyini gye galina enzikiriza zaago. Bwe tuva awo tutunuulira ebibuuzo, mpozi kino nakyo kankyogere. Ebibuuzo ebyabuuziddwa nga bisinziira ku musomo ogwabadde ogw'okufukamira, ebyo byo ngenda kubeetondera kuba nti sigenda kubyanukula. Ebyo sigenda kubyanukula, wabula twasobodde okubeera nti tubikuŋŋaanya era tugenda kufuna olunaku tubitunulemu insha Allah, tusobole okubeera nga tubyanukula omulundi gumu okusinziira ku busobozi bwaffe insha Allah. Tusaba Allah atuwa obusobozi obwo. Mpozi waliwo ekibuuzo ekyabuuziddwa era ku nsonga eyo yennyini ey'okufukamira, ng'eyakibuuza ye Zainab binti Ahmad, yadde abuuza ng'agamba nti kati omusango gwani ku fembi, nze afukamidde oba gwe nfukamiridde, kubanga ne gwe nfukamiridde bwe mba sikikoze andaba bubi oba anakuwala oba fembi kituzingiramu. Namu okwanukula nti mwembi kiba kibazingiramu, kubanga ekintu kyonna bwe kibeera nga kiri haramu oba tokkirizibwa kukiwaako sappooti. Katugereze ku bifaananyi. Singa otegeera nti ekifaananyi kiri haramu, okuba ekintu ekirimu omwoyo ekifaananyi n'omanya nti kiri haramu, tokkirizibwa kukola ki? Kukikuba. So sigamba nti omusango gudde eri gwe bakikubye, la, wabula naawe akikuba, akuba ekifaananyi ne gwe bakikubye, mwenna kiba kibakakatako. Era ne Allah yatugamba nti tetuyambagananga mu bukyamu, era tetulina kubeeranga omuntu yenna omuyambako ku nsonga efaanaganako bw'etyo. Nawe kityo bw'oba nti tokkirizibwa kufukamira ate tewali gw'ofukamiridde ye, oyinza okumufukamira ng'ate ye tabyagala, tajja kufuna musango. Oba nawe kityo bwe kifaanana nti gwe omuntu asobola okuva eri nakkuba ekifaananyi ate nga gwe tobyagala, tokifuna mu musango. Wabula singa obeera nti gw'okikola akyagala, naawe kennyini akikola ng'okyagala, awo kasita kiba nga kiri haramu, mwenna muba mukifunamu obukyamu, muba mukifunamu omusango. Wa barakallahu fiikum. Ndowooza ekyo nakyo kitegerekese bulungi kyobadde obuuza nti oba mwembi kibazingiramu. Kiba kibazingiramu, wabula nakano kalungi nnyo okwetegereza nti omuntu yenna akola omusango olw'obutamanya n'abeera nti abawangalidde ku kintu ekyo nga tamanyi, naye olunaku lw'ategeera amazima n'akivaako, oyo taba na musango. Abeera ng'eyeenenye kasita akyesonyiwa n'agamba kino kasita ntegedde nti no kikyamu sigenda kukiddira. Kiba kitegeeza nti togenda kukola ki? Kubeera ng'ofuna omusango olwabiri byonna bye wasooka okubeera nga okola.
bwatyo Allah bw'atwanguyiriza n'abeera nga atusaasira nga bwe tukimanyi bulungi nti ye musaasizi ennyo ow'ekisa ekingi. Ekibuuzo ndowooza ekisembayo kibadde kya Rahma binti Rajab. Rahma binti Rajab yadde abuuza ng'agamba nti nzikirizibwa okusoma edduwa zonna ze njagala nga ndi ku sujuudu oba mu tahiyatu esembayo? Naam, okwanukula okkirizibwa okusoma edduwa mu ebbanga ly'omala ng'oli mu swala. Edduwa z'osoma zonna zirina okuba nga ziri mu Luwarabu. Ebigambo byonna ebyogerwa mu swala birina okuba nga biri mu lulimi Luwarabu. Na bwe kityo Rahma, ekibuuzo ky'obuuzizza nti nzikirizibwa okusoma edduwa zonna ze njagala nga ndi ku sujuudu, ku sayidi ey'omwami tekyetaagisa kubeera nti n'osoma edduwa zonna z'oyagala ng'olina abakugoberera emabega. Tugeze gwe imaamu olina b'okulembera. Kiyinza okunakuwaza abantu abamu okuwanvuya nnyo esswala. Nabwe kityo ekyo kyetaaga bw'oba oli weka ng'osaala weka, oli wa ddembe okusoma zonna edduwa z'oyagala. Mpozi ku sujuudu ffenna tukimanyi bulungi nti nno kye kifo mu swala omwana Adamu w'asingira okubeera ng'ali kumpi nnyo ne Allah. Mu kaseera ako omwana Adamu w'abeerera mu ku sujuudu ke kaseera mwana Adamu w'asingira ddala okubeera okumpi ne Allah we, era okubirizibwa okubeera nti osabirawo edduwa. Tekirina mutawaana gwonna kasita oba nti edduwa gy'ogenda okusoma gy'ogenda okusaba ogenda kuba nti ogisoma mu Luwarabu. Wa barakallahu fiikum. Tahiyatu esembayo nawo okkirizibwa okubeera nti osoma edduwa oluvannyuma lwa tahiyatu oba oluvannyuma lw'okusaalira Nabbi. Oluvannyuma lw'okusaalira Nabbi osobola okuleeterawo edduwa, naye nga tonaleeterawo edduwa ezo z'oyagala. Waliwo edduwa omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yatuwaako, ze tulinako obujulizi, z'osobola okubeera nga osomerawo mu kifo ekyo, era ng'edduwa ezo nnyingi. Wabula ngenda kugezaako insha Allah mbaweeyo edduwa 5 zokka. Ngenda kusomako edduwa 5 zokka. Allah bw'anaaba akusobosezza n'obeera nti ozimanyi oba n'osobola okubeera ng'ozikwata, beera ng'ozeekwatako nnyo, kubanga sirowooza nti waliyo edduwa endala ennungi z'osobola okusoma ezisinga ku dduwa omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yatugamba ezisomerwa mu kifo ekyo. Nga edduwa gye ngenda okusookera ddala nayo okusookerako egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal. Jiddamu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Amakulu gaayo egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, nti ayi Allah neekingiriza naawe omponye ebibonerezo by'omuliro jahannam, wa min adhabi al-qabr, n'ebibonerezo by'omu ntaana, wa min fitnati al-mahya, n'ebikemo ebiyinza okuntuukako mu bulamu, wal mamaati, ne mu kufa, wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal, era omponye n'obubi bw'ebikemo bya masihi ad-dajjal. Ndowooza owulira obulungi obuli mu dduwa eyo. Edduwa ey'okubiri n'ebeera ng'egamba nti Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Naam, jiddamu ogwokubiri. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amakulu gaayo egamba nti Allahumma inni zalamtu nafsi, ayi Allah mazima neryazaamaanyizza dda omutima gwange oba neryazaamaanya dda omutima gwange, dhulman kathiira, olyazaamaanya olunene, wala yaghfiru dhunuba illa anta, ate nga teryasonyiwa byonoono okuggyako ggwe wekka. Faghfir li maghfirata, kale nno nkusaba onsonyiwa olusonyiwa, min indika, okuva gy'oli, warhamni, era onsaasire,
innaka antal ghafurur rahim mazima gwe musonyi omusasizi. Naam, ndowooza owulira edduwa ezo nga bwe zitambula. Edduwa namba 3 egamba nti Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta. Njiddamu ogwokubiri. Allahumma ghfir li ma qaddamat wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta. Amakulu egamba nti Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ay Allah nkusaba onsonyiwe ebyo bye nakulembeza okukola n'ebyo bye nasembyayo. Wama asrartu wama alantu, n'ebyo bye nakola mu kyama ne mu lwatu. Wama asraftu wama anta alam bihi minni, nabyo nayitiriza okukola byonna by'omanyi okunsinga. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, anti gwe oluberyeberye era gwe w'enkomerero. La ilaha illa anta, teri kisinzibwa mu mazima okuggyako gwe. Edduwa endala namba 4 gye ndowooza nti buli omu agimanyi egamba nti rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Amakulu rabbana atina fi dunya hasanata, ay Allah nkusaba otuwe, ay Allah nkusaba otuwe obulungi, nkusaba otuwe ebirungi ku nsi ne ku nkomerero. Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata, ne ku nkomerero tuwe ebirungi, wa qina adhaban nar, era otuwonye ebibonerezo by'omuliro. Bwetyo bwegamba. Ndowooza owulira nayo duwa nnyimpi naye ng'egattiramu kuba osaba Allah tukuwe ebirungi ku nsi ne ku nkomerero, era akuwonye n'ebibonerezo by'omuliro. Waliwo ekirala ky'oyagala? Fama turidu ba'da dhalika, oluvannyuma lw'ekyo kiriwo ekirala ky'oyagala singa Allah aba abikuwadde ebyo byonna, n'akuwa obulungi ku duniya n'akuwa obulungi ku akhira, oluvannyuma n'abeera nga akuwonya n'ebibonerezo by'omuliro, waliwo ekirala ky'oba oyagala? N'olwekyo ezo ze zimu ku dduwa, mpozi n'abasuubiza edduwa 5 ey'okutaano jagamba osobola okubeera ng'osoma edduwa egamba Allahumma ghfir li wal walidayya walil mu'minin yawma yaqumu al-hisab. Eyo nno dduwa nnungi nnyo. Allahumma ghfir li wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumu al-hisab. Amakulu gayo gamba Allahumma ghfir li, ay Allah nkusaba onsonyiwe, wal walidayya, ne bakadde bange, ne baani? Ne bakadde bange, wal mu'minina, n'abakkiriza, yawma yaqumu al-hisab, ku lunaku ki? Olunaku okubalibwa lwe kulibeerawo, olunaku okubalibwa lwe kulibeerawo. Ndowooza owulidde obulungi bw'edduwa ezo zonna. Si tteeka nti zonna oteekeddwa ozisoma, wabula oba ozirina kirungi obeere ng'ozimanyi, ng'era ozisoma n'obeera ng'olusi okyusakyusaamu n'osomamu ku ndala, bw'otyo n'obeera ng'ofuna obulungi obuzirimu. Wa barakallahu fiikum. Ebyo nno bye bibuuzo bye nsobodde okubeera nga ndaba wano. Simanyi oba waliwo ekibuuzo ekirala kyonna ekibuuziddwa nga sikyanukudde, naye nga bye bibuuzo bye nsobodde okubeera nga nfuna olunaku luno olwaleero. Nja kusaba Allah abeere nga atugassa nabyo. Mpozi edduwa ezo mbakubiriza okubeera nga muzikwata kubanga dduwa nnungi ate nga za mugaso nnyo eri obulamu bwaffe. Kusaba obeere ggwe ng'ozikwata era kye kizindeesezza. Abamu musobola okubeera nga muzifuna ne mubeera nga muzikwata, ne muzisomera nga ne mubeera nga mufuna obulungi obuzirimu. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Saba Allah atugase n'ebyo bye tusobodde okubeera nga tuyiga mu kwanukula ebibuuzo bino, era atuwe n'okubeera nga tubikolerako. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. نعم ebigambo ebyo nga bw'obiwandiisa bigamba nti Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a, amakulu nti Allahu rabbi, Allah ye mulezi wange, la ushriku bihi shay'a, tagattibwako kintu kyonna. Allahu rabbi, Allah ye mulezi wange, la ushriku bihi shay'a, tagattibwako kintu kyonna. Ge makulu g'ebigambo ebyo. Wa barakallahu fiikum.